Akavuyo. Vai, vai. Vamos ver agora, se mulher. Não, mas tem ninguém que vai ali. Tia gas até você. Mas tem ninguém que vai ali. Choca muito fune ba. Ah, o cara disse meu ano. Bom dia. Ayo. Eu era um parlamento, eu sabia não, não Bayigembisa bannange ne bannamawulire balina abatuyisanga ensolo okuba batya omuntu akakebe kati ya gaasi omuka mukubye omukono Jukira babusuddemu ngomanyi obwo bannange gwe tonamulaba n'ogudde wano weka inzulisa emisinde Ofisi zibadde mudaba balumbi naye bakubyemu. Currently, Chameleone is inside his offices. I think he came very early in the morning. Obuda luliyo ne kamere munda. Nange nyingi de bafuluma kati. Mumiri wade bamusi. Omusajja ade atusi. Amutute mutoyi. Wagule. Wagule? Vayo. Bakasura nga sina. Vamos ir. Vamos ir. Namayo. Família já entendeu Neneda, this guy should be very serious. Neda, you just so say now way. But what am I magazine? Where you guys?
For us, we are journalists. Why are you tear gassing us? Officer, we are journalists. We are doing our work. Why are you tear gassing us? We are human. This is the one who is responsible. No, this is enough. That man. That man is the one who is responsible. That one. That man is the one who For us, we are going to do our work. is responsible. We are not doing anything. That man is the one who is responsible. That man. No. Seriously, kasinga akantu kakubye omwana awo. Officer, we know you're doing your job. You're also doing our, but you're gassing us. Why? Us, you're going to us directly. We are doing our work. Why? Your work. Why? That man there, he wants to protect life and he wants to give life. No, guys, we need to be one. We should not allow this. Why are you tear gassing journalists? That's the question we're asking. Why are you tear gassing journalists? Is it in order? What have we done to you? Because you guys, when you call us, we cover you. When they call us, we cover them. So you're tear gassing us for nothing. We're not going to allow this. What do you want us to do? You call us, we cover you, and after coming, you tear gas us without doing anything. Are we harmed? Is the camera harmed? You also call us. Why are you running away? Why can't you stand and explain? You stand, explain this issue. Is this an arm? I beg you, I'm also producing. Is this what you are trying to do? Guys, you should understand how to handle one another. We all need each other. So when you go for training, this is what you are training. Members, as you can see currently, police is trying to leave the place. We don't know where they are heading to. Officer, you're doing your work, we're doing our work. Wait. They have currently run away after being questioned by journalists, as you can see. If you're a professional, why do you do that? They have nothing to say. That's the info. Saba singa sikwimuka wansi bade bugenda tumalawo. Malika Chameleone wabeda mwekalimu. Yayise yayingidde ayinawo yayise na. Olwaleero twagala tulabe nti abantu baffe bateekebwa bulungi okuva ku meeya okudda ku bakansolas wansi. Tusigaza only 2.5 weeks ogenda ku nominations. What are we going to do? Bagala tulegekere Congo, bagala tugende Kenya. Ate oyagala ogamba nti abantu badde kwa observinga okulaba nti COVID tabata. Ate gwenyino bakuba masasi guno musayi gwe tuyiye. Bino tuyiye mazi. Gomusayi. Guno musayi. Tiya gas cancer. Bakase wali grenade badde so omwana. Bakubye amasasi agali live. Tetugenda kukiriza musayi gwaffe kuyigira bwere. They are pushing us on the world. Tugenda okusalawo
bagenda kukitegeera tetugenda kubalekera mirembe aba Wali wakubya jinja. Wali mutono wakubya jinja. Tuja kuangalia vya Kisiro. Baba lwane ne boda. Sawa deka nkuyi. Dekati. Gwe, olayo tubaddawo. Bakubyawo. Wabaddewo. Ebadde ngulaba alinga ziyitawo buyisi. Mbuuse ente nkoze bukozi gwe. Sajja adala teyikombola. Kazze we kati ne kango. Kalina gwe kakubye wano. Kati laba nze kangudde wano. Ngiza bwenti. Bedenye ntebe. Mulo. Kola omulimu gwegumu. Bambi ajatuule tukuge. Ensi weba mpanvu kushinge mukatono tukole kintu tuveemu abamasimbe bababeera okumpi muduka namwe muduka ki namwe nakola sawa twagala kuwewe discipline bo bakole kibakola ki nebagala naye tugenda kwogera kino eri ekibiina okay
Abomaaso musembere mabika. Ya kujayo mkono. Ayandize. Aga tuyimirirewo. Tebasalawo. Kati ni wana adagenda kwogerera wona azunga agende eri. Singa kimazeta. Togoba kujesa muganga. Babula tuyongere mwe mayiga balinze nene mu abali maaso. Tukole ekimwa. Ladies and gentlemen of the press, you realize that this is not what we had planned for you. Today is the 1st of September. It is a very special day. It was meant to be, but it is going to be special in a different way. I want to introduce to you the man you all know very well, Dr. Jose Chameleone Mayanja. Dr. Jose Chameleone Mayanja was born in April 1978. He is the leading musician, Ugandan musician in the whole of Africa. There is nowhere you go in Africa and you don't know Dr. Jose Chameleone. For 20 years, Dr. Jose Chameleone has been raising Uganda's flag from Pretoria to Alexandria, from Mombasa to Kinshasa. And Ugandans know him as the icon of the Ugandan flag. Dr. Jose Chameleone has never stopped giving us hope, even when there are no hope. Even when there was war in Central Africa, when Kony had abducted Ugandans,
Dr. Jose Chameleone was there to give Ugandans hope. That is the man who is seated here. He is the man who is going to open the office here. He is the man that police wanted to kill just a few minutes now. Ladies and gentlemen, I want to invite Dr. Jose Chameleone, the next Lord Mayor, to come and speak to you. Dr. Jose Chameleone. Abasoni banyabo sanso baraba nakwasiba bidati musanyo nga biri alibwadde ligwanira okubeera olunaku lwa leero nabadde mbayise bakwano bange banamawulire ne bavubuka bannange ne bakansala nga mbayise ku mukolo ogw'ekitiibwa ennyo gwe twali tutegese ogw'okugulawo ofiisi yaffe oba ngiyite command center wano ku Balintuma road. Enteekateeka zaadde ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tusiteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omukisa tegutuweereddwa. Wabula kyannaku nnyo nti poliisi tetuwadde mukisa guno nga newankubadde twagezezako nnyo okugoberera buli kyalagirwa. Nze kennyini saagadde era tukiwumuzza mu poliisi nga bw'ojja nti esazeko geeti yaffe, saagadde bakwano bange bongere kufuna mitawaana ku lwa nsonga si embeera gye mbaagala kubeeremu. Olubadde okutuuka wano ku ofiisi yaffe gyenza okuggulawo sanze tiyagaasa anyooka era nga newenjogera nze kennyininyini kwitwala babuleti eyo gyolaba kale nefuna okwemulugunya kungi nnyo eri abakuuma eddembe tebalikuumye olwaleero. Naye njabaga bakwano bange nti enteekateeka ey'okugula ofiisi yaffe yeeno era kweri tugenda tukugula ku ofiisi yaffe. Batunuzeemu kamera nga batukuba amazzi. Babukuba amazzi gasiwa. Katonda is waliwo najja ali muku ofisa ngo tunuze eno oyinza okanyigako accidentally nsaba ajasa yadde ngamba kali nkoze ekibi kankubuuza kiki kyenkoze ekibi nzadde ngabuga tokanga katunudde muffe Musajja engeri gyakatunuzza. Hello? Wangi. Kale tuli muti ya gasi sobola kuwa lidi na Shakira.
Gwe mukulu. Namayo aliwa? Namayo uliwa? Namayo? Olaba? Niwe bagaba sente munda sitayo. Sitayo. Kayagala natandika kukola katemba abudi wanyi. Nze nga munnamawulire olwedde byankubye dda kubanga muno kisobola kweyambula raba bullet baba kibayita raba bullet enkubye ate mbadde kumpi ne Jose Chameleone wenyini oba mukubidde okukula okukoola bye mbaddewo nga ndaba naye sobodde bisuutinga kubanga badde byakudduka buddusi ekibanna enjogera nga nze omukulembeze ayagala ekifo mu wujja nteekako tusaba poliisi naddala mu kaseera kano ke tugendamu akaba amawulire ak'ebyokulonda okuyamba okolagana wamu n'abamawulire. Omusirikale akulidde operation wano kimanya like World Kampala agambye abamawulire mubamwagala emirembe mutambule mugende. Abaana bangi babakubye, abamu babakubye amaaso naffe ffennyini essaawa zino twesooka nga bagiyeemu muliro. So tusaba abakulu ba poliisi batuyambe nti ne babanga bakola okwata abantu nga bano kuba Chameleone abadde munda mu ofiisi ye kyemanyi nti kyandibadde kyanguwako okumukola ki okumukwata okusinga okukuba mu bannamawulire eri waliyo essomero ly'abaana abatalina mwasirizi abalema babakubyemu tebakyasobola kutambula abalala tebatambula namwe musobola okugenda. So tusabanga bannamawulire naddala ffe abajja mu bukulembeze bw'abamawulire tusaba poliisi ekolagane n'abamawulire mu buli mbeera yonna baleme tukuba kutufiirako bufiiri. Ekiri wano eno si kyamule si kirungi 005 nanti owulire omusajja bagenda bamugyeyo it is easy to arrest ekyo kimoloka okiraba kigenda kikubatuyakuolabe ekyekikyo agenda emabega waliyo ekkubo fena ffe yayingira omugoto teri ali mu kufulumira ku geeti teri afulumira ku geeti bwebagwe baagala bamukwate Oh no way. Sebo. You know, people are calling the story. They want to tell you.
Sebo mugendo ogera ku nyonya buli polisi weli kati atasobola kuba wano oli bulungi ekibaddewo bagenda kukiwoza bo bantu bagenda kukiwoza babanga bawoza AK47 balina gabagandi have AK kati balina yegenda okubeera dependa waabwe njagala babulira amaanyi g'abantu gagenda What I've said, when you hear the commanders of these paramilitary police officers and non-uniformed men saying that they have AK-47, it's a very disturbing statement, meaning that they are ready to take lives in the name of protecting lives against COVID. And at the end of the day, we are not going to budge. We are not going to budge because we know our rights and freedoms and our dignity as a people. During this election, this is an election which must be organized in a way everyone knows, in the way international norms must, and observing the SOPs. But whatever they do that abuses our rights, that abuses our freedoms, that abuses our dignity, we are not going to leave that one to stand under our watch. It is them to explain their atrocities and their human rights abuses and their murderous behavior. It is them to explain, not ourselves. At the end of the day, our blood is not going to be spilled for no good reason. Honorable, what's your next step now? Our next step is that we are going on to organize and mobilize the country without fear or favor of anybody. This is our country. We shall not do it from Congo, we shall not do it from America, we shall not do it from Kenya or Rwanda. We are going to do it from here. This is an election. It is an election for everybody, not for Jaja Bosco, who is their commanding officer, who says that they have AK-47. Didn't Obote have AK-47? Is he still here? Police says that you did not notify them about this. Don't worry about that. This is our office. How can you stop activities to go on at the office? Is NRM headquarters not conducting business? This is our office. As long as we observe, as you can see, as long as we observe the SOPs, how can you stop us from organizing for a local government elections, which is just due in 3 weeks? Those still following us on our page, this is the current situation. As you can see, they're still having running battles. Police with the supporters of Chameleone, and as you can see, Chameleone is still inside. He has not managed to address the press. As you can see, and here. Look at what is happening at my troops. Look at him. Look at him. Chameleone is almost gone. Look at my face. Look at my face. Watching, seeing this is Hey, saja. Wenye
Kagudde ku motoka kungune awo nyi. Onayingira? Kagudde kungulu. Ate kungulu we motoka kagwa bugwe muli. Ene mabega. Kabina. Ako kagwa motoka munderi. Kubana yo. Polisi hatari. Bamukute. After danger, you're saying everything is okay. Eryokufa Joel buli wendi mu kuyingira okufuluma singa mbadde akantu akataala anti naye munaye ngenzi we bagenda omufulumiza wali tugende wa balina kuyitaano polisi ekyali Pozi nga wese mukali akanyonka dde. Tulina ko ya standby wa. Bagenda muyisaawo either eri bamukutte paka Old Kampala. Bano basajja ba Old Kampala siwe kiri bamukutte. Gana mujja munda ali munda. Teri ayingidde bona bali wabweru. Eki? Gwe omuze no Joero bobo genda bali mu kugoba bali bana ba munyumba omunamo nedda oli munamawulire gwe basindika wa URL
obudde bwensasage mu banoonya weba kumujjayo kajja bagamusanze okupiira tebaagala tajatuwaikuja namba ngasamba naye ebigere nga kamuyeni ngamba naye wano tokwata kumayi yasinze obakisa bagambya agambya esonyo baana asanga badde bobyani badde yagenze yandibadde yakuddewo okumukwata bakutuukawo Namayo deside mwezi kwa shida weda video katolaba ate ab'omudda bakolako kyobusibu nebagezaako okugala bajja bamutyagasi sisobola kuyingira katonda mponyeza emiti okujjako ng'ava kugenda emotoka eva kukubirawo wali emotoka ekudde eyita eriko ekipande kye nakyaliwo tebandiise bano edali oba yakedde nnyo nnyo oba yatuzeewo
Sitegeeza yaba yayise. Ati jukira nabaate kyayita tebamanyi nti eri waki. Mponyeeko emirundi esatu. We. Ate jjukira waliwo ekigundi kya ate olaba mabega wali waliwo amazzi waliwo waliwo bakasuse nekadduka nekagoola nekatandika okubuusi simanyiwo nekwembu sitegedde eyinza okukyabuusi olina okubeera kati woolabira poliisi wegagunga ate woba oyinya nebuusi newa poliisi tebalina gwe bakutteyo. Kati waba aliyo munda tulina tuyiza kuba abantu bonna bali bandikaze ne tukwata ebifaananyi waba ali munda ositegeeza kale ngola balina kamera bali wali nayo baabu bali wabweru bali mu kuzuuma genda yinza ojja kunyumya
Byadde ku mukaaga gundi alina press ofiisi ekizibu ye wa mulwalo ekyo ekizibu kwenyalimu waliyo ate ku byonna obadde oyagala ki naawe kino kyekikukubidde kizolo ate kyekikubye ate kikuyaamu Joel.
katudde nga tekaba naye bano balina mission eyingira kuyingira kuba ku nnyama kyekiriwo kati bagala kuyingira n'ababazi omanyi kati olaba bayinza oyinza abantu bagezaako okuggalawo ki ne bayasinda bibamu ne basuulamu kaki kyebakola buli aba nabengalira mu mmotoka babobi babesigire bakola abanonyewe bayisa kati yagaki naina mwali mundozo muwuliddemu ayimba mbaddiyoko ne mukasembe omukuya ebifaananyi kyenazuula mu bino olina okuba woolabira ekiddako onabonyemu emirundi eki noŋŋamba ddayo noŋŋamba nda okujjako ng'atuwaayo kumikumi ng'ejahaamu byagaba addamu nekoosi kanabi kisobola mufunako abagayi olabekatetinda naye akabadde bajasa genda batubudikidako tumanye obasa ekyo nga tuwere tuteewo manyi tibakibi okuvaawo noluke naga bamusibye nolaba kujejiga kamawo nagamba ngasigiraki akazungu nawo kawuliddemu tyagasi nekafuluma nekakompulayini wakula jukira adde bakuba bwe bali buka nawasingawo Joy, baba lieri. Baba lieri. Baba no wansi baba.
Currently, police is trying to see how it can enter inside and arrest Chameleone. He's still inside. Turn back up. Omuzungu kyandigambye you're sweet. bakukuba tiyagasi paka ntya bamukutte Neguzana polisi inakolera ku 2 mu kumukongena bagenza kubakuba ogenda bayiwa bonna
We'll finish what you're doing. Zengane buli boda wempuyana kulira bungira munda. Mukosi mobadde okolera sosede bakubika miliyoni yake. Allah. Bakubika miliyoni abuza what is this? Ne bamwongera ku kigere n'abuza what is this? Azemanyi je tubadde tuwekwese. Toja adatus.
Kyebabaza sikimanyi. Ngamba yine tiyiyanga letumayi kigenda nangamba gona goliko obwedafa. Yes. Chameleone yandibadde yayogedde naye buli waliwo ayaddamu kwetoloola.
Hey!